Agora vamos Douglas Mayanja, wasika bw'omanyi kaweezimanizo lwakisitawo edition tesifema conference rest in peace mama tubeera kuno bona balina kutuddukira abalenye bataka bananfe baganda bange sinabekiryakwogera thank you. Manya Pius Mayanja Palaso nze njagala okwebaza nnyo abantu bonna b'obulemeweera mikwano gya Humphrey nongedde tulaga nti okukola emikwano mu nsi kintu kya muwendo nnyo kubanga Humphrey nga maama bw'abagambye tukoze buli ekisoboka mu mukwano mu bujjanjabi era nyongera okuumya famire yange n'emikwano gya Humphrey titewaba kwejjusa kuba ffenna lyekkubo wazira tukoze buli ekisoboka naye Katonda ye musawo asembayo. Mbalabisiza nakusobole bannyabo era nange gyotandikirawo nawe bakumye eki bebaza mwenna abakwala ba Humphrey oba abasinga mwerabire twebaza n'abasawo mwenna abagezaako okola nti Humphrey ajjanjawa n'abeerawo. Humphrey firstborn ewaffe yazaalibwa 1972 nga mumulabyawo. Humphrey ali mukulu waffe owaddala nga dadi waatali Humphrey ye mukulu. Humphrey ng'atuwawula Humphrey yatwalanga speed n'asanga nga onjigiri omunyasigala nga bwansala n'embira mu mire ng'atwanyukula nti batoole bavaamu abantu ab'omugaso. Humphrey waffe kyakibatayogeddye basawo ne bannyabo ffe tuli bayimbi nga mukwala bwe yabagambye naye Humphrey Mayanja ewaffe yasooka okuyimba ye muyimbi yasooka okuyimba ewaffe yayimbanga ne bakwala balasisalyabo abalina bandi bayita Prestige bakola bandi gyebayita Super World naye ze bwe navaayo enkulu n'agisula wansi ng'awulira nze nkuba nnyo nga ng'obyengala. So ebyafaayo ebisoma bibadde byerabidde naye nga Humphrey abadde fayita bakyali bange abantu batulabye mu nguudo tusanyusa abantu tubuukabuuka bwe tuseka tukola tutya ne baloza museko lw'essanyu musanga abantu kukunga ku atambula ayogera nyo omusajja atambula ayogeza abantu baba n'ebizibu naye nebaza byo mwenna abakwano ba Humphrey abatuweereddewo naddala abakwano be mwenna sina kujja kusosolamu. Humphrey abadde fayita nga bwefuutuka ekamama ngankubira nagamba Humphrey wuno Humphrey akweyita nga mujje mumulabeko. Humphrey yabadde ebbanga ya wiiki nga 3 nga tayogera mbaani ne wizo twakava mu studio tuli awo tutambula mu kibuga kiro 9 ngisimu ya Humphrey okusimira ddala ku Humphrey Mayanja esimu ezo nzitya watwalinga ku munkeeke nga tumanyi munaye mawulire ezo basima ki si malungi nakwata essimu Humphrey nga yali ku ssimu nagamba alukula newunya nga makazemuokule mulunga mujje munsaleku netubeera ne Humphrey netujja netubeeraawo netumukubira mizigo yali amunyumira netumuziryamu n'amazina twali ne bwiziwe netumuziryamu amazina ffe n'atugamba nafuukira ddala fala sona kuyingira kuzina mu katono anyway naye nga ffena tusabirira mulabe nti Humphrey akola ki awo nawe twali tusiibula nemugamba Humphrey obisobola Humphrey ojja bisobola agamba nze ndi solid ndi fighter kyekigambo kyasenga okuŋŋamba